ayitibwa mwami Majimbi Paulo agambye ayina emyaka 76 yali yekobaana ne mwami Ngarambe okubba property ya Church of Uganda. Omwami ono gwe bayita Nyamuhanga. Nyamuhanga ono yafuna $2 okuva mu Church of Uganda nga abatiisiza nti abadde akuuma ettaka eryo era batalimu watavaawo. Church of Uganda mu busobero yasasula $2 nza kukutte nkumanyi misango gy'osinga okubeeramu gya bubbi bw'amataka kati komaawo nze ekyobubbi sikirabamu. Ngarambi toleeta bizibu nza kukutte nkumanyi alagidde okukwata nkumanyi emisango gy'osinga okubeera gyo gya bubbi bwa ttaka okitegedde tolina gy'ogenda kuwaaba tolina bujulizi saagala ogende mu fraudi z'otamanyi gwe omusango ogwo guli gumu kukakkanya nti ettaka siinako bwannannyini ne bakuta toda mu byakyayi. Okuva wa mukulu Ngarambi ng'agamba nti omukulu Lukundo yatulugunya omuntu we yali abi mu nju ne famire ye n'abafulumya mu nnyumba by force. Era agamba nti yagula ekibanja ekyo okuva mu 1998 ku muntu ayitibwa Magara Jeke. Era agamba empapula ezakigula weeziri. Era abadde alifaalinga nnyo chairperson ng'agamba yaliwo oluli ng'awitnessinga ng'agula. Era chairperson namulaze endagaano n'andaga nti agimanyi. Chairman w'ekyalo okubayitiramu ebitonotono Mr. ono yategeezezza nga bw'abadde asasula amazzi n'ebigenda ku ttaka eryo era nga alina risiiti zaabyo mu mannya ga Magala Jeke. Naye mwami Nyamuhanga yawandiika n'asaba church n'agitegeeza nti aludde ku ttaka eryo ng'alikuuma era asaba amusasule n'asaba $20,000. Surprisingly chairperson w'ekyalo yennyini mwami Majimbi Paulo yaŋŋambye alina emyaka 76 era abadde ku bweru okumala emyaka nga 3 era abadde yankakasizza mu discussion yaffe esooka ng'abantu bonna we bali nti ddala kituufu mwami George Ngarambe alina ekibanja ku ttaka eryo erya church. Naye chairperson y'omu kasooke ne Ngarambe yasoose kuwandika n'ategeeza nti yabadde ngaawo obusuulu eri Land Road naye ekiseera kyatayogedde n'asitopinga era n'atugamba Land Road yafa yakoma omulaba 2,000. Oluvannyuma y'omu ono record n'ategeeza nti abadde alimba tawanga ku busuulu. Mwami Ngarambe yaleeta omusango. Mwami chairperson ono mwami Majimbi yategeezezza nti yakakasa endagaano ya mwami Ngarambe oggula era n'atudescribingira n'omuntu bwe yali afaanana. Naye omwami y'omu nga ye chairman w'ekyalo yatutegeezezza talabanga ku church era tebajjangako wuwe kumuconsultinga na kukola kintu kyekimu. Surprisingly 2017 ebbaluwa gye nnyinako kopi gye yamaze nakkiriza yategeezezza nti yawandiikira church ng'abanjulira omuntu gw'ateeka mu nnyumba. Ebigambo bye yawandiikira church manager estate. Mwami Nyamuhanga abadde defense w'ekyalo ono n'alabanga waliwo concern ya security n'amuteekamu. Oli n'atutegeeza nti ate Ngarambe yayita mulabangako okumala omwaka mulamba sente yaziwanga ono oluvannyuma n'atandika oziwa oli. Mu statement y'emu
oli mu statement yono yasoose teyawakanya emitwalo 2 nti abadde tagifuna yakkiriza dde azifuna oluvannyuma yeekubye endobo n'agamba tafunanga ku ssente z'ono emitwalo ameka nasoose banjulira nti wano nyinawo kamera era ne mbasaba buli kimu ngenda kirikodinga. Mwami Nyamuhanga yeekubye endobo n'ategeeza tawangako ono ssente mitwalo ameka 2. bwe bansomedde ebbaluwa bwe nsomye ebbaluwa chairperson w'ekyalo gye yawandiika ng'ategeeza church ne kindaga obukuusa obuli mu bantu bano. I therefore recommend number 1 nsaba police okukwata chairman w'ekyalo as this office tumuvunaana gwa kubuzaabuza tusuubira mu chairperson ono okubeera omwerufu lw'emyaka gye obutaba muyaayi n'okwogera ebyekiyaayi. That is number 1. Nsabye police okukwata chairman w'ekyalo yaleetedde emivuyo ku ttaka eryo. Ekyokubiri kye bamuvunaana okwekobaana n'ababbi okugezaako okubba ekintu kya Church of Uganda property kubanga baayina tabayina authenticator. Tumutegeezezza atusabe atubuulira ani magala n'atudescribing nga tamumanyi. Bino byenzudde omusajja ono yakozesa olukujjukujju n'ajjako Church of Uganda $2 mu bukuusa esooka yayingira ku property ya church nga talina authenticators. I therefore recommend him to be also arrested to refund 20 million of Church of Uganda. Kwanga Church of Uganda was intimidated also, whereby the fraud was between the chairman Edison and his defense. So they made the church to lose 20 million. And also because Ngarambe does not have any authenticator related to the matter, and whoever was referring, they are found guilty in fraud. This office does not go ahead to inquire, to investigate, but for my findings, does not let me them to go away. I therefore recommend his secretary introduced himself. That is a secretary to Ngarambe, which means the one who has been writing all this. So nze siri mukugu wa kunoonyereza oba ow'emisango era sibagulako sibavunaana nze naye ku byenzudde waliwo obubbi kubanga waliyo fayiro ya Church of Uganda gye yawabaabira osanga poliisi yabadde tebalaba tennabafuna. Kati ndirwedde okutegeeza ebyo byokwerinda okubeera omujulizi nga nnyina ebyawandiikiddwa n'ebiri mu vidiyo mu ofiisi yange. Ngenda kubeera mujulizi wa Church of Uganda kwebyo bye nazuula nga ntusa abantu bano omukulu eyawaabwe emisango nga tegirina nsa kubanga ekyamazima yagamba yateekamu oli ate si yamuteekamu. Chairman yategeezezza ye yateekamu ono. Kati Ngarambe yakosezza naye obukuusa otuliima mbu yaleeta omuntu we namuteeka muki mu nnyumba. So by ending of this brief, I want to apologize to the Bishop Kazimba Mugaru for summoning him on false information. Because me, I summoned Archbishop. No, I summoned Kazimba Mugaru, not the Archbishop. So I therefore, by the power of this office, I hand over the suspects for further investigations to the Uganda Police Force. I conclude. Police, ne Church of Uganda, bagende maaso n'emisango gyabwe kubanga nga police office ya president twali twagala kuvumaganya linnya lya president nti ffe tubadde tukweka abaki abantu bano. Omuntu ono gwe tukutte be bano wammanga. Tukutte tulagidde police okukwata Mwami Ngarambe George, the supreme leader, the one who claiming the kibanja on that land. Number 2, we have also directed to arrest Mr. Nyamuhanga, who got 20 million fraudulently from the Church of Uganda. And also we have directed the arrest of Chairperson Edison
who connived with the frauders to steal the church. The church made the loss because of chairman who did not guide and who didn't do his role. As a senior special presidential assistant, I also directed the arrest of Mr. Sula, the helper of Ngarambi. So they are in connection in my findings as I conclude in this fraud. So I hand over these people. Ino ye Magala TV.